ku Fax Media Uganda mwe bali twekumirako osobola okulaba n'okasharinga n'okasindikira kyaliwo n'omugamba agakatonda mu ggulu gaya tuleetedde ba vijje wano mu Uganda bulijjo betuwulira mu audio. Ebiseera ebisinga tuba tubawulira mu audio nga tetubamanyi ne mukutusizaako wano ku Fax Media. Subscribe, like and share. Abatulaba ogamba abatulaba soko baguzeeko. Yes, abatulaba ku Fox Media mbebaziza nnyo amanya n'eddoboozi nze VJ Sameda movie doctor vice chairman wa Abogerezi ba firimu mu Uganda. Erinnya litiisa bannange dokita wa firimu. Yes, mbalamusizaako mwenna ababeera ku Fox Media amanya n'eddoboozi nze VJ Shawulini Kanli nga nze chairman wa Abogerezi ba firimu bonna mu Uganda. Osobola okwongerako the movie simplifier. Yes, so katandika butasi ne VJ Emi anti ku Fox Media kwoli yo kakati yenze PRO w'ekibiina ky'Abogerezi ba firimu bonna mu Uganda. Amanya n'eddoboozi VJ SM Kenga bulijjo number 1 mu Kinigeria n'Ekinagana Uganda yonna. Bananga batulaba n'abatuwuliriza tusanyusa obbalabe tusanyusa obasiŋŋaana teekeeyo amaaso mugende maaso bantu mutulaba musharinge. Twayemuko ne chairman kosa ne PRO. Munsazeeko wano olunaku olwaleero you are like 4 and something like 5 waliwo n'agenza omulala ye VJ Moon. Munsazeeko nga member nga kakiiko mwe bansazeeko njagala mugamba abatulaba. Wano tuli kakiiko kafuzi ate n'akakiiko akafuzi tekaweddeeyo kuba akakiiko akafuzi k'abantu 9 naye nga ekibiina kina bammemba abasoba mu 6 abali mu Central. Bwe tuba nga tujjeyo bammemba bonna abali mu regions endala east west wa tuweza bammemba nga 15 nga bonna bavijje lwansonga ekibiina kyaffe kino kikadde yakati ffe abali waneeno ffe kakiiko abasobodde okutuukako amangu olw'embeera y'entambula ennaku zino nga bw'ogimanyi tetusobola kuleeta abantu bonna ate tetwagala nakukuŋŋaanyiza bantu bangi bakunoone tetwagala bakunoonye ssebo. Junior ne Jingo nabo bammemba mu kibiina kyaffe ssebo. Kati twayemu ku nsonga munga mwina okwemulugunya kwe kutya mu bigambo bibiri bisatu. Okwemulugunya kwe tuyina kwa kubanga tusindikibwa ebbali ku kibiina ekimanyiddwa nga National Cultural Forum ekikulemberwa Ragadi nga sente zivudde mu government eza relief funds okuyamba abantu abali mu creative sector ba creative artist bazifudde nti z'abayimbi bokka bavijje tetwogeddwako wantu wonna tetulabiseeko wantu wonna ate nga naffe tugwa mu creative sector okwo kwe kwemulugunya kwaffe. Kati mu magaragadi abakola atya oba njagala tukijaragadi ayina okulera abazzukulu okitegeera jajaragadi oba okimanyi nti oli jajja abazzukulu bonna olina obbawo ebigagu kyenkanyi kino kakasibwa nti era kinajjukirwa nti ne bavijja Abogerezi ba firimu tugwa mu creative arts fraternity so tetulina kuteekebwa bbali bakubibwa nkokola kuba naffe tulina omulimu gw'amaanyi gwe tukola ku industry ya entertainment mu Uganda okutwaliza awamu. Mu industry mulambu mwe muli but you're not recognized. We are recognized naye behind the shadows. Kyetwagala ffe tetufayo kuba ntukolera mabega naye ekyokuba ntukolera mabega wa buzindaalo tekitufuula kuba nti tuli mu industry eno kuba n'abayimbi bennyini batumanyi tugaye tumaze ebbanga ddene nga tupushinga music waabwe be bamutuleetera omuteeka ku sinema nga TV ez'enjawulo naki nga tezinnaba kubanga zipromotinga music eyo waliwo abayimbi abasooka naffe era ffe tulina abayimbi abamannya mangi besobola kumenya wano bwe tutaddeyo era nabo babanga bali eyo bakiraba bakimanyi waliwo abayimbi abakimanyi nti ffe tubateekayo ne tubamanyisa abantu nga tebanaba wadde okweyalinga ku play yonna okuba eyalinga ku TV station yonna. Muko ne mutugamba nti waliwo ragado obubondo bwagenda creatinga mbu be bakulira ba VJs. Wali abeeyita Abogerezi naye omanyi kati mu mbeera ng'eno omuntu ayinza okujja ng'ayina profession gy'anoonya nga olusagala na kifaananyi okubaako kyafuna kati asobola okuyetinga ekifaananyi muntu yenna oba wa boda oba muvubi oba yenna n'amulita n'agamba oyo ye vijje ye n'alagayo feesi ya muntu etakola mulimu ogwo kati oli najja n'agamba nti Shawukaniri ye yasayininze okulayika nti waliwo ekiina okugenda mu maaso mu mbeera eno naye nga Shawukani tannabeerawo so kiba kyamagezi nnyo nga bwe tukoze olwaleero tutandika okuteeka ebifaananyi byaffe mu bantu olala ne batalimba muntu nti luli nakolagana ne Shawukani gw'ataamanya n'amanya Shawukani omutuufu yaani okitegeera so kulwokuba tukolera mabega wa buzindaalo abantu balowooza nti omuntu yenna gw'etanossaawo nti ono ye gundi yaaba oyo no in fact ku nsonga eyo chairman nga tonajja ku nsonga eyo musobola okumala osobola okulira vijje w'ozaaliddwa mpaka w'owasizza n'owoofiiridde nga tonamulaba
lwaki temuvaayo mu kamera lwaki mwekeke ekintu ekyo kyennyini kye mbadde njagala okwogerako kyefaananyiriza naawe purezenta abeera ku tv n'omwami oli atukwata ku kamera oba oluusi ne producer ateekateeka sho nti abantu beekanga emirundi egisinga nga balaba hositi wa sho oluusi nga ate si ye purezenta bantu bangi bayinza obutamanya na nannyini tv eyo ekintu kino kitambulira mu linnya ne mu kyokola nti oluusi abantu bayinza okwagala nnyo omuntu akola sho ya tv ne batamanya nannyini tv ate nga yaba mukamaawo oluusi ne balaba ggwe purezenta ne batafaayo kuoli akwata ku ki naye ng'oba mulyaza amaanyi nnyo senga ssente zijja nga za sho eno gye mukola owa kamera oli n'omulyako ki kalive kye baagala tukola firimu zaffe abantu bonna baziraba buli wamu wonna n'olwokubanga ffe tuba twongera mu firimu mwe twongera ebigambo ng'abantu basigala balaba firimu ffe kituleetera oluusi obutalabwa nnyo tubeera mabega w'akazindaalo ng'amaaso gali ku lutimbe ragadi bw'aba tabarikoganizinga obateeka mu fraternity okubeera so recognized nammwe nga bw'ajja ku tv n'anyumya ku bayimbi n'anyumya ku other fraternity nosanga nga ya VJs tajogeddeeko bw'aba takikoze kujja kuba recoganizinga what next akalulu pe oba tugambe nti mye oba kakali agenda kwesimbawo ku bwa meeya ate ffe abantu batumanyi era tusobola okugamba ekintu kimu nti akomererwe bw'agira n'akola okubuzaabuza nga ayagala bwa meeya ate nga bwagala mu kampala wali abantu abasinga otuwagira ababooda batumanyi akomererwe kakali ate anajjawo obwa meeya ngali mu kubuzaabuza abantu ate nga tv ekirungi kye mulina mwe mutwaniriza ffena ne twogera nga bw'ajja n'ayogera naffe mutuwa omukisa ne twogera tetujja kulimbalimba abantu tasobola gana tuteekako ku ssente zitali za byabufuzi ng'ate si za kampeyini ze nga zaba artist bonna nga naffe mwe tugwa omusajja akomererwe alina okukomererwa lwa nsonga nti ffe eddoboozi lye tugwa abantu be twogera nabo abalaba firimu be balonzi bennyini bajja okunoonyaamu obululu inikesi ng'atukozeeko embeera yonna ey'okwagala okubeera nti atwerabira bwerabizi naffe tujja mulaga eddoboozi lyaffe tusobola odipushinga mu bantu bali ne limwerabirira ddala yesebo olina akatalekeka musajja akomererwe naye kyabamanya byonna ffe tuli basaabuuzi tusaabuula katugenda mumusaabulula akisegeere ate omuntu yenna ayingira mu kkubo lyaffe tugenda mumusaabulula kubanga tukwata microphone eno ekabaka w'okusaabulula mu studio eyange ba buli omwana alina studio ye mwensinzira n'ensaabulula bwe gwenjagala okusaabulula kati rero bakirabye tiwali kye tutagenda kukola namulabako pulogulaamu emu ng'ayogera bulungi naye nga bw'abanga enjogero gye yali ayogera temulina kubeeramu byana na baana alina okuba nga agatta ate omukulembeze olina okuwulira n'owulira eno n'obuuza nti waliyo abalala waliyo baki ate ng'atumanyi basigama nti tetumanyiddwa tumanyiddwa ensi yonna eno guno tugiruddemu biri ena mpaka kati nkwata microphone ate nga bwaka wange gwenkola atambulira ku speedi banange bwaka wabwe atambulira ku speedi buli lunaku tufulumya ffe tuli nga bayimbi tinja kumala omwezi nga sikubye luyimba ffe buli wiiki tufulumya muvi esaka wansi wa 5 6 nezigenda mu bantu katujja kusaabulula omuyimbi agamba nti asinga omwogereza obuzita aba alimba olw'ensonga n'abayimbi bennyini bafaani b'abogerezi babeera balaba firimu z'abogerezi okikakasa kaakati okimanyi nti ffe tulina abayimbi be tutawulira gye bali kyenkugamba abayimbi batuwulira balaba firimu zaffe naye ffe tulina abayimbi be tutalaba omuyimbi nga gwe ani gwotalaba bayitirivu naye nga muyimbi kuba omumanyi naye nga ffe tetuli bafaani baabwe naye nga ate bo bafaani baffe kitegeeza ffe tuli babedde ku bo wakikyenga okay yeye emboozi y'abasajja ba VJ si bamativu ku mbeera oba emu ku mbeera emu oba endala so Mr. Ragadi abasajja osobola obateekako eriiso ejjogi they should be recognized here in the industry of Uganda. I sound out that is Ron Genius.